eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza osibita sebo sibete nyamala tetuli fenna buli ba program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program entugya ku nsonga ezikwata kusinga ino kubanti ebeera nengo of course ngalo kwa mawulire agenjawulo nomanga otegera bulungi nnyo notegera ensinga bwetaamu n'ensinga bwegenda ne tuva ata otugenda maaso ne tulaba Kaluma Nywera waava era mu nsonga ezitali zimu eziba ez'essimba ne tukuzaayo ekintu tulaba obuvo n'obuddo obw'ensonga ezo. N'olw'ensonga eyo munzikirize taleke n'amawulire nate agokwagagamu munnaffe gwena okuba nti omanya gwe munanga atuuliriza. Ntaleketeko mu ggwanga erya South Africa kubanga olunaku olw'enkya nga May 29 kugenda kuba kulonda era bamaze okukulangirira nti nno ogenda kuba public holiday mu ggwanga erya South Africa. Akati muganda nga oluvannyuma myaka 30 mirambirira ekibiina ekimayiddwa nga African National Congress ekiri mu buyinza akasheeka munnaye kaseera katuuse waliwo bakinyeenya kale ba South Africa olunaku lw'ekya ku lwokusatu bagenda kuba munnaye balonda akalu ka bonna then balonda akalu k'amasaza balabe eddala then balonde bayita abage bakiikirira mu palamenti mu mbeera bwetyo. Akati nno webana bakulonda bano bakiika mu palamenti ate bo bajja okulonda anaba president emyaka 5 eginaddirira. Kana akalu kamundi gwa musanvu mu ggwanga South Africa bukyanga okufuga obefuga ekikabulu ekomeso gite apartheid ekomekezebwa mu South Africa mu 1994 Nelson Mandela mnepe wamuno lyokuwa president owa ANC na wangula n'ebitundu mwaka ga 2 n'obutundu n'ekitundu ku 10 kwabo ababaka ebina abira mu kiiko olukulu olwa parliament lwoba luyita National Assembly. Akati nno nga government nno munnafa atuliriza ANC ebadde gye wangula ng'ebitundu nga 5 ku 10 olubagenda mu maaso okuba nti bakuba. Akati olunaku olw'enkya bagambye zinagenda okwera ssaawa emu ey'okumakya nga okulonda kuggulwawo mu polling stations 2,1392 okwetoola ensi yonna eya South Africa era bagenda kulonda paka ssaawa 3 ez'ekiro bwejja okubeera nga kibeera. Okusinga kakiiko k'ebyokulonda aka South Africa Electoral Commission of South Africa ke bayita Independent Commission ako kaga nti nno aba South Africa millions 27 1,790 bamaze okuba nti bewandiisa abali waggulu w'emyaka 18 n'okusingawo. Akati nno oyinza okwebuuza nti nno kiri kitya akati abali registeringa abantu bagenda registeringa abalina okuba nti balonda abatali mu South Africa abali ebweru bo bamaze okulonda balonda ngenda ku 17 ne 18 omwezi guno gwennyini ogwa May era ne bagamba n'okugamba nti ate abo aba special needs ab'enkizo mwe muli abakazi abakyala ab'embuto abantu abaliko obulemu bakaluka emunafu bazo kwandi bakakuba eggulo ne leero 27 so akaluka abwe ko kawedde abo abantu ab'enkizo mbera bwetyo. Nakati nno oyinza okwebuuza nti okunda kuno kubeera kutya oba akaluka South Africa okukabeera katya akagenda okuba kabeerawo olunaku olw'enkya. South Africa egoberera enkola yebagamba nti nno eri proportional bagita proportional voting system ene enkola yagundi anti baani abasinze wano okusinza ku bungi bw'abantu abaliwo. So political parties ebine ebyobufuzi wamu n'abeesimbyewo bonna bavuganya ku bifo 400 mu parliament ey'eggwanga ino eya South Africa. So balina parliament yabwe mu ebifo 400 seats era nga parliament yabwe yawe bagiyita National Assembly. So mundi okusokera ddala leero bagenda okugamba nti nabo ba independence batalina ebiina bya bufuzi bagenda kuba nti benjikira mukunda kuno omundi ogusokera ddala n'olw'ensonga ekitegeeza nti luli abalonzi badde bafunanga ballot oba obukonge bubiri kwe balonda direct member of parliament agenda mu parliament wali nga balonda ebiina byabwe then balonda ebyamasaza. Kakati omundi guno bagenda funa ate akonga kokusatu nga kaliko ba independence era nga kitegeeza nti buli omu alina okukola choice either party oba candidate gwena okuba nti alonda. Obulubiri oba ballots byokonge bubiri buno bo bujja kuba nti bwakulondirako National Assembly akaluka keggwanga konna then akokusatu keyakulonda bebayita ba members of provisional legislature
okuva mu masaza omwenda agakola South Africa gemunanga atuuliriza. Akati already akakiiko k'ebyokulonda kamaze okukakasa abantu abaga kwandi beesimbawo bali omutwalo mulamba mu 14,889 beba candidates abo, era nga bano bava bina by'obufuzi ebiri study ebibiina 7 birambirira, kuliko 11 abali independence abatalina ebibiina bajidde, so bonna bagenda kuba balwanira ebifo 887. Oshegere nakati no akalwe kati kwandi kabeera omunanga ali awo. So wetwogerera oba oli awo South Africa ngabo yino kwanga etambula National Assembly yaabwe oba parliament yaabwe ngabo yimiridde right now, kubanga balina kye bayita Lower House of Parliament eno erimu ebiina by'obufuzi 14 birambirira, era ng'ekiikirirwa aba members 400, era nga bano balondebwa okusinziira ku lwe baba bafunye okuva mu kye bayita mu elections ez'enjawulo buli party ebeefunye. Ekyokebirako party oba kisanja ekiweddeko kigenda okuggwako African National Congress giyise ANC ebadde n'ebifo 203 babaka ebadde no parliament oba mu National Assembly yaabwe bibitundu 57 n'ekitundu ku buli 100. Ebadde eddirirwa ekibiina ekiri ku kibugana nti nekivuganya ennyo kibalisinga leader of opposition party esinga bagita Democratic Alliance eno y'abazungu basically yebadde erina ebifo 94 mu parliament bibitundu nga 21 ebadde eddirirwa Economic Freedom Fighters EFF eya Julius Malema ebadde erina ebifo 44 bibitundu 11 ku 100. Then ogattako ekibiina ekibaddeyo ekirala kibadde Inkatha Freedom Party kibadde n'ebifo ebya parliament bano 14 bibitundu nga 3 n'ekitundu ku 100. Then parties endala 10 ezibadde mu house nesharinga ebifo 18 ebira bisigaddewo okuweza ebifo biri 400 mu parliament y'eggwanga eno erimaddwanga erya South Africa. Akati no bo bitebadde kati president yalondebwa atya. President okulondebwa eno mu South Africa, aba South Africa bonna nga abantu tebalonda president directly, nedda tebalonda president, naye balonda abaka ba parliament ba members bano twogeddeko aba National Assembly. Then ne bagenda mu parliament we batuukayo nagandi kati kibiina ki ekisinga majority bana basinga obungi, then babaka ekibiina ekisinga obungi kyekirono ya president waakyo, era naye abeera mu bo abeera alondebwa nga ki nga MP. Okitegedde ndowooza kati yabagamba batunyina bagamba nti okay tulina ababaka 4 mu parliament yaffe naga beetagako ababaka 2 be baditamininga kibiina kyo party evaamu president mu mbeera bwetyo. Era kitegeeza nti nno singa African National Congress ANC efuna ebitundu nga 5 ku 100, that is nefuna ababaka ba parliament 2 n'omusobyo, kitegeeza nti president yaliko kati Cyril Ramaphosa w'emyaka 71 egy'obukulu akkiriza obagaana abeera ali waggulu nnyo okuddamu okulondebwa nga president asavinge ekisaanyi ekyokubiri myaka 5 egibagiddako bwekyo nkuma kibeera. Akati nno singa tewaliwo pate n'emu efuna ebitundu 5 ku 100 n'okudda waggulu kibayita majority, kitegeeza nti nno tebaddamu kuba kalubaga gwasinze osobola okukola enteekateeka n'abantu bo ne pate yonna ebekuddiridde oba eyokusatu oba eyokuna nemukola kibayita coalition government, mba mukola government ey'ekintabuli, government ey'omukago. Kati ofunayo ba members ab'ekibiina ekirala ne mutwala nabo ne mukola endagaano nabo, wemala okukola endagaano nabo nga temuzzeemu bantu ate eri kuba kalulu kalala, wemala okukola endagaano nabo we bakkiriza nga kiwedde babeegattako basobola bagamba nti afa okubakkiriza okubawa bululu bwaffe mugenda kubanga mutuwa ekifo kino mu cabinet. So enkola bwetyo bagikola mu ggwanga n'emaddwanga erya South Africa. Akati ANC nga begambye nti ne badde ejja ewangula myaka 3 nga yekulembedde era kubanga jjukira mu biseera bya apartheid nga yakaggwa Mandela nga bamulonze okuba president yasogeddwa omuddugavu wa South Africa, ekyaliwo okulonda okwo mu 94 waliko ebitundu 62 n'obutundu 5 ku 100. Then okwaddamu awo ng'amaze okuba nti avaako 99 wali kwa bitundu 66 n'obutundu 36 ku 100.
bidi ena era tewangula ngate uliwe kyali kubanga funa 70% era netubanga Thabo Mbeki afuse president ow'eggwanga lyo owokubiri. Then mu September 2008 Galema Mutale naga nafuna kibayita caretaker president enabeera nga afuse president akuuma entebe oluvannyuma lwa Thabo Mbeki okulizayininga epati ya mugano okukulira lezayininga munnaye yamusaba olw'envi ejaligeze maaso kwanjibeerawo. Era ono munnange Gadisa Galema eyagenda maaso n'abeera nga abadde nga president nga akuuma entebe paka mu 2009 ate nate Jacob Zuma bwe baamulondera oluvannyuma lwa ANC okuba nti yawangula akalulu ako n'ebitundu 66 Jacob Zuma n'abeera nga munnange ayingira mu ofiisi mu 2009. Emyaka 5 gyayitawo ne badamu kuba ndi balonda 2014 awo ANC nedamu newangula akalulu ne of course paseni nesalako yafuna ebitundu 62 then Democratic Alliance ekiddakaawo nakyo kyeyongerako kyafuna ebitundu 2 then ekyatandikirwawo ekyamalema ekimanyiddwa nga Economic Freedom Fighters ekino kyavamu kyabavubuka ekyali kya African National Congress Youth League, so president wabwe yakitandikawo mu 2013 awo ne bafuna bululu ne bafuna ebitundu ne bafunako 6 ez'obululu bonna obwo. Then 2018 emyaka ejjaddirirawo waliwo nate ebitatambula bulungi nnyo munda mu kibiina kyennyini ne mu ggwanga. Jacob Zuma ne bamukaka abeere nga alekulira era n'alangirira mbu alekulidde. Then deputy we obeera mu Diambegere amanyiddwa nga Cyril Ramaphosa n'atwala obwa president n'afuga paka omwaka egwaggwako natuka mwaka gw'okulonda 2019 era awo okulonda kwakenderamu ebitundu 66 ANC yafuna ebitundu 57 n'obutundu 5 obwakalu kano nga Cyril Ramaphosa amaze okuba nti aliya entebe eno. Kitegeeza tino ANC badde ekendeera era kati wetwogerera batunulidde kati okendera kwayo. Lwaki? Kubanga mwegaseemu omubali ababaddewo kali mwegaseemu ate omulala gwe batya oba gwe babadde batya gwe banno ono naye ayinza okulinnya mbulubwani oba ANC ani gwe twogerako. Akaseera kano omusajja Jacob Zuma yali president. Jukira ekibiina kino baamugoba n'omugoba ne bamummuza n'okwali yagaa nti ye akyali memba wa kibiina naye atagenda bawagira mu kaluka n'akaddako. Kakati yatonawo ekibiina ekipya ekimanyiddwa nga Omukonto Wesiziwe MK Party era nga kino kiga nti nno ono alina obuwagizi bungi nnyo naddala mu ssaza gy'avaamu gy'azaalibwa erya KwaZulu Natal era balowooza nti nno kkiriza obagaana obuwagizi bwonna oba ANC obaddeyo ono agenda butemamu ebitundu 2. Then era kigamba nogambibwa nti ate kyoma nti ANC bujja nakkendi obuwagizi bwayo ayinza obutafuna bitundu 5 ng'eba kisuubiza. Ate ne Western Cape nayo erinnya abazungu bayitirivu nnyo era ndowooza Democratic Alliance gye badde okufuna obulu bwayo mu mbeera bw'ekyo. Akati nno Democratic Alliance balina kandidati waabwe amanyiddwa nga John Sini Hussein myaka 48 egy'obukulu. Ono naye abadde bajja kuba bababira bakubiri muzungu. Jacob Zuma myaka 42 egy'obukulu newe yayingiddewo kati era kati budde bonna baga nti ayinza okufa tomanya ayinza okubeerawo n'abeera nga naye aleebya anyeenya nabanga owokusatu. Julius Malema myaka 43 egy'obukulu nenajja mu kyokusatu awo. Emyaka ebanga munange bwekyo bwetambula. Katulinda bulizi tulabe kyeki n'avaayo nga bamaze okuba balonda olunaku olw'enkya. Era okusinza ku kiiko ky'okulonda mu ggwanga South Africa kagamba nti nno kabadde kati okuba nkatandika okulangirira nga bakamawu bati balonze then babatandise okuba babalawo babulangirira mpola. Era nga omwaka gujje jaggwa 2019 balonda nga May 8 lw'olunaku lwakusatu era results bazirangira nga yisewo ennaku zaali 3 bazira ku weekend nga 11 May yali lunaku lwa Saturday. Akati guno omwaka bagengeje kuzzeeko nataka konga kwokusatu buli busatu kati si bubiri bakubala kuyinza okutwala mu kaseera nkawe kaweerako. So kati kibiina ky'obugonja kigamba nti nno bayinza okulangirira ivudde mu kulonda ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gw'omukaaga omwaka guno gwennyini lunaku gyakwera lwa Sande. Kati nawe tusuubira egy'okuba kivaayo munnange mubeera bwekyo. Kale kyekiri mu ggwanga erimanyiddwa nga Israel munafu atuuliriza okulwanagana olunaku lwaleero kyetuyita that is Spain, Ireland ne Norway officially bali kuorganize Palestine nga eggwanga eryetongodde. Ate era bayise lukiiko UN Security Council bayise lukiiko olw'amangu ddala bogere ku nsonga Israel lwaki yakubye bomu eri mu Rafa netta abantu 45 beddu nava ne beetonda
mbu yabadde accident okusinza ku Benjamin Netanyahu. Awo twebuuliza nti Kaluma Nywera avaawa wakati w'Abafirisuuti bayita Palestine n'Abayudaaya bayite Abayisirayiri. Okyali mu program Kaluma Nywera. Okay, butereevu omulungi antawuliza kyali ffenna okyali ku program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalima Gegange. Jjukira kyatulina nate Kaluma Nywera wava wakati wa bannaffe Abayudaaya saako bannaffe amayiddwa nga Abafirisuuti mu mbeera bweziti. Kati nno twalaga tumaze okulaba Abayudaaya bano munange bayambanga ku bwakabaka obw'enjawulo okuba nti balwana, kubanga jjukira oluvannyuma lw'okuba obwakabaka bwe bwamaze okuba nti mune bwesanyizibwawo balina okubanga basaavinga wansi bwakabaka abali bagezi maaso okuba nti bawamba. Twogera ku bakabaka ki? Bakabaka aba Buperusi. So obwakabaka obwo bwali bw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira kuba wali bukuba buli kiramu. Naye nno bwafunanga resistance ez'enjawulo ezaalingawo. Era twabakabaka wansi wa kabaka amayiddwa nga Ataxis owookusatu y'omu ku abo munnange abagamba nti nno you know what, kamala okuba nkola kye bayita expedition ez'enjawulo okuba nti ngenda mu maaso okuba nti mpamba ebifo eby'enjawulo. Kubanga jjukira ono kabaka w'Obuperusi baali bagenze mu maaso okuba nti amagye ge bagakuba, naye mu gakuba n'agaa nti alina okwenyigiramu ye kennyini, kubanga lwo expedition ez'enjawulo. Ekyokulabirako mu Misiri Falaawo yali avuddeyo ng'agaa nti alina okuba nti yeddiza kye bayita obwakabaka bwe, era n'akuba amagye ga kabaka ono amanyiddwa nga Ataxis n'amukuba bulungi nnyo n'amuleka ne mu kkubiro. Kyokka kye yakola n'agaa kimala nkoyo okuba nti munange njogebwa, nkoyo okuba nti njogebwa. Ate nga jjukira edda oba wansi w'obwakabaka bwe Perusi kye baakolanga kyali kimu. Baali bavuddeyo nga bagamba nti nno bo bennyinnyini baali baganye ekitundu kimayiddwa nga ekya Misiri, era nga bagamba nno Bafalaawo abo nti nabo bennyini baali baŋŋanda nti bali bavaawo. N'olw'ensonga eyo nga beetaagawo nnyo kubanga akontrolinga kye bayita Misiri yali nga yeddala alina control ey'obwakabaka oba kiyite ebyobugagga byali bitirivu nnyo. Ekisooka omugga Kiyira gwokka nga buli omu agwetanira, buli omu agwagalira ddala. So nga bagala nnyo okutwala kye bayita Misiri. Naye olw'ensonga nti wano Falaawo amanyiddwa nga Nekitanebo owookubiri yaleeta kye bayita amaanyi gayimayitirivu nnyo okuba nti alwanira ddala okulaba nti naagoba bana Baperusi wamu n'abaki ne babayita ba mercenaries abaali abakabaka ono amayiddwa nga Atananizi. Akati nno bwekyo bwe kyali kabaka ono kye yakola n'agamba nti nekimala alumba, kubanga Sidoni ye mwewaguddeko, that is Mazeus ye mwewaguddeko, Berusisi nga mwewaguddeko. Kati nno nga bwakabaka bw'enjawulo buga mwewagulako nga buga nti nasooka okuba nti akubika, kubanga bamuwangudde mu Egypt, mu Misiri bamuwangudde, n'obwa Phoenicia n'obwa muwangudde. Akati kabaka n'agamba nti nekimala kabere nga alumba muganda wange. Era yalumba kabaka ng'egamba nti nno kabaka ono amayiddwa nga Ataxis. Kye yakola owookusatu ye kennyini n'agamba nti nno agenda kuteeka ssente mu kye bayita olutalo, ba machineries n'abateekamu kye bayita ensimbi, era n'alumba n'agamba nti alina okuba nti alumba buli kiisi abadde bagawa okuba nti bamukuba, buli kiisi abeewagudde ku bwakabaka bwe alina okuba nti bafufuddiza. Munnange yagamba ye kennyini ku luno tagala kuba nti asindika bakomandazi be, yagala okuba nti akulemberamu kye bayita amagye. Muganda wange yakulemberamu amagye 33,000 ne balumba Sidoni, ne bagikuba, ne bagyokya, ne bagireka ku ttaka. Ng'afunye ba machineries ab'enjawulo, abamu bali ba Greek, Abayunaani, n'abagattako ku basirikale be bali bennyini. Yalina abasajja bano batika abatambuza abavuga amaato 500 birambirira. Omulimu gwe kutambuza byakulwanyisa n'amaato kuba nti bavuga abantu ab'enjawulo. Era amagye ge bwe gatyo gana kuba nti galumba ne galumba ne gakuba buli kimu. Era bw'afuna obuwanguzi obw'enjawulo omusajja ono n'agamba nti nekimala kati bw'aba wangudde Obusidoni ng'abukubye Abasidoni abamu abafikira ne bawanika, n'agamba ffe tuwanise tuze ku saidi yo. Omusajja ono kuba yali muzibu nnyo mu kuwanika, yabakwata ate n'abattabusi, n'addiyo ekibuga kyonna ne bakinyaga, ebyebbeyi ebyali byonna ne bakinyaga eby'Abasidoni. Then bw'amala kiga nti n'abantu 40,000 baafa mu lutalo olwo lw'Abasidoni. Munnange n'addiya bukiisi byenyaga byonna n'abiguza abagagga, n'agamba nti oluwedde olwo. Then jjuka mu kulwana entalo ezo waliwo abamuyambako mwalimu Abayudaaya. N'agamba nti no already kasabera nga munnange bo
bakujibwa naye bati bakyanebwa kabaka nakamu nakeddagala balanga kuba bali royo nnyo yuko bali bazimbye tempo yabwe emundi ogwokubiri ezzeewo nenga tonna kubanga beetongola nga bali wansi w'obwakabaka buno omaidwanga obwa Perusi. Akati kabaka ono okulaga okusiima kwe eri abo abayudaaya bamuyambako kwali balwana olutalo lwali ku kitundu ekimayiddwanga Hakaniya kwe kuba w'okubeera naga mugende mubeere nate mu maserengeta ag'omwalo ku nnyanja emayiddwanga Caspian. Caspian munafa atuze ennyanja eno oba Coastline kwebagaa kuba ndi babeera ku mwalo ogwo esangibwa oba oyinza okugaa nti eri makkati g'ensi emayiddwanga Azerbaijan, n'ensi emayiddwanga Iran, n'ensi emayiddwanga Kazakhstan, n'ensi emayiddwanga Russia, mpozi ne Turkmenistan. Awo Caspian siwe eri awo waliwo kye bayita amafuta gali gennyini ebyaddala obagamba Caspian Sea. Ojjuke n'okujjukira olutalo olw'abanaffe lwa Iraq we luli awo we lwali awo nga baga nti nno yalina kye bayita amafuta ag'enjawulo agamu ku Amerika gesooka okuba nti yaga okuba nti esima nebeezaawo olutalo lugende mu maaso mu kyalo ky'Abawarabu nga basima amafuta agali mu kye bayita ekyondo ekyo mu Caspian Sea ennyanja eyo amafuta mayitivu nnyo agaliko. Akati agamba baki Abayudaaya kabaka ono wabateeka naga n'ojje mubeeraawo ku mwalo we bamubeera ng'abasiimye okumuyambako okuba ndi munange bamaze okuba nti banyangalaza oba bakkakanyiza abali bewagudde ku bwakabaka. Akati nno nga batuddeeyo bo nga bo kabaka agamba nti nno olw'amagye galina gano n'abamuyambako bonna alina okuba nti alumba akube buli kiisi yali amwekoze ki amuwaguddeko amaaso agatunuzaawa mu Misiri. Nagamba nti nno okuba baali bagala nnyo Misiri nti kabaka yawangulanga ng'awangudde Misiri nga yirako n'ekitiibwa ekyobwa Falaawo aganze Falaawo. Munange ekyaddi ekyali ki mu mwaka gwa 340 Yesu natera kubanga ajja kabaka ono Atalekisisi ow'okusatu natandika okubanga munanga alumba kye bayita Egypt oba Misiri. Era waita emyaka egy'okulwanagana emyaka balwanagana nga weteekateeka kabaka kye yakola n'ateekateeka abasirikale be ne balumba ye nga yennyini yakulembeddemu mu maaso agatulumba ekijje. Era muganda wange yayina kye bayita bamissionaries abasirikale balwanira ensimbi abayonaani bayitirivu nnyo okuva mu Thebes, Argos ne Asia Minor. Nesooka balinnya ne bajja abalala bali bakulembeddamu missionary gwe bayitanga mentor owa Rhodes najja n'ekibinja kinaye eky'abasirikale n'amaato agatambulira ku mazzi ag'amaanyi ennyonyi ddala ne balumba ne begatta kabaka ono balumbe Misiri bakube Falaawo abafukidde kyebawalula amayiddwanga Netanebo owokubiri. Munange newankubadde nga amagye aga Ataksekisisi byeddala gali mangi nnyo nga gakubisaamu amagye gano aga Falaawo Netanebo owokubiri, munange yafuna obuzibuzi bwawo mu kulumba tekwali kuyisa muka mu kisero ng'alumbye Misiri oba kabaka wa Misiri ng'alumbye Falaawo kubanga ne kutambula butambuzi ng'ayita mu kye bayita ettaka ekkalu eri mu maserengeta ga Gaza. Yatuuka mu Gaza ebyaddala n'awulira nga okwanagana kuzibu nga bw'okiwulira. Era kigamba nti nno yafuna obuzibu wamaanyi nnyo okuba nti munanga alumba ng'ayita mu Gaza okuba nti akuba Misiri n'emige egyaliwawo gyonna ng'emige egiri waggulu wa Egypt. Kiga nti nno gyaleetya kabaka ono okuba nti yafuna bwangu nnyo kuba nti ayingira munda mu Misiri era yali challenge y'amaanyi nga bw'okiwulira. Naye okumanya nti nno baafuna obuzibu okuba nti olumba omu n'Abaperusi abamu bagana okusala emigga egyo ng'abasajja bakubirawo nnyo obusale nga bufuuse obusaale ku migga egyo egiri wakati waggulu wa Egypt. Kakati munange olumba luno batandika butyo mpola mpola ne kabaka ono Ataksekisisi kye yakola kiga nti yafiirwa abasirikale bayitirivu nnyo oba tukate mu musenyu ogwali mu kitundu ekimayiddwanga ekya Balathra. Era n'amagye aga Tebani gananga okuba ni gatwala ekitundu ekimayiddwanga Perusium newankubadde nga gakitwala galeeta nate abasirikale bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira Garrison namba ne gagiyiwaawo. So Falaawo Netanebo yaliko kye bayita resistance y'amaanyi ennyo nga bw'okiwulira ekyawaliriza kabaka Ataksekisisi ono ow'okusatu owa Buperusi okutondawo ebinja bisatu
ebyamaanyi nagaba bino bigenda kuba nti binyeenya bayita Misiri n'obwakabaka obwana obwa Falaawo bwenna. Yateka binja bisatu. Ekibinja ekisooka n'akiteekamu komanda owa Buyonaani n'akisako ne supervisor nga Muperusi. Ye n'agamba nti akusigala ng'asigadde ng'akomaninga amagye aga reserve mukulembere aje nga bavako emabega ne reserve army. Ekibinja ekisookera ddala n'agamba nti mwe mugenda kulumba kyalimu abatebani. Ekibinja n'agamba mugenda kukwata nate ebyokulwanyisa biri ebyakabi nga kirimu ne infantry abayita ku ttaka nabo mulimu mwe mugenda kuba ni mulumba ekiro kimayiddwa nga ekya Perusium mu bwakabaka buno obwa Falaawo mu Misiri. Ekibinja ekyokubiri nga kikulembeddwa mu mentor owa Rhodes n'agamba nti mwe mugenda kulumba. N'agamba n'Omulawe amayiddwa nga BAGOAS naye abeere ng'agenda nabo balumbe ekiro kimayiddwa nga ekya Bubastis. Ekibinja ekyokusatu kyo kyalimu nga kikulembeddwa bano amayiddwa nga aba Agavs. N'agamba nti kino kyalimu bano bebayita ba elite troops abaakabi bano abatemu bennyini balinga omulimu gwabwe ogusinga bwolemeddwa bajja okuba ne batemula kyo. Naga kirumbe nakyo ne kirumba era nga kyo ekisindika naga kigenda kuba kirumba ku side yaliko omugga Kiyira Nile. Ne bateekawo ne bakola kibayita station ne bakola olutindo olw'okuyitako nga luli olw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Naga nti balindirire awo kakati nno ebinja ebisatu nga amaze okuba nti abiteekawo naga balumbe ne balumba otyo lutandika. Falaawo Nektanebo ebyaddala n'akuba abasirikale bano ne muganda wa Gatino namba bali bakwisa emirundi esatu basigaye bamusindikira era nasooka ddako emabega n'agenda kupaka ku Memphis ngadde mabega. Ekyawaliza munange okuba kiru kyeyaliko ekyo bakitwalira ddala era Perusia mu y'omunange ne bawanika ng'obusajja obasazeeko oba n'okuwanika ate abaliko eri ku saidi yamayiddwa nga Bubastis nabo munange atuwuliriza nabo ne bagitwala bamashinaries bana baba Greek aba Yunaani baliko ekibinja kyabwawo ne bakuba era kyaddiye kuba limu ne batuuka ku terms ne bagamba nti naffe tuwanise. Era abo Perusi bano bali bangi nnyo nga bwe gambye bakuba Abamisiri nabo ne bawanika abamu. Era muganda wange okuwanika okwo kyaddirye okuba nti baggulawo kye bayita omugga Kiyira eri amagye ate agakabaka Ataxis owokusatu nalyoka yingira n'amagye gonna bamaze okuba nti abaana bawambye obwakabaka bwa Misiri. Era ekyaddirya muganda wange Falaawo yennyini takyalina gadduka takyalina galwana Nektanebo n'atandika okuba ndi munange alabira ddala nti amagye bagakubya abaana babase bamazeewo n'asuula munange ensi ye n'obwakabaka bwe n'agwambala n'adduka. Sikakuba nti ate munange attibwa mbeera bwekyo. Munange oluvannyuma lw'ekyo lw'obuwanguzi obwa Misiri kabaka ono Atazekisisi yakola okusatu munange olwayingira mu kibuga bappa ne basooka bakiyuzayuza ne bakisuula ebisenge byonna ne babisuula ebibikuba ne bigwa wansi. Era muganda n'atandika okulanga ekibayita olutalo oba obufuzi oba obusibira mu bbwa kibayita reign of terror etandika mu Misiri. Munange kye bakola okusookera ddala bakayingira mu Misiri bwe bati bappa ebibuga ebyenjawulo basooka ne bayingira mu kibayita temples amasinzizo ag'enjawulo nasooka bagabba ne babba buli kimu ekyayo gold silver ebikopo ebyaliyo ne basooka babibba ne banyagulula ekibuga kumpa okukiteeka ku ttaka kyonna. Munange obubaka bwa Perusi ne bufuna ebyobugagga byali biyitirivu nnyo okuva mu lunyaga luno lwe bakola okunyaga kuno lwe bakolera ddala. Era kabaka Ataxis yakola kyakoma ku ekyo naga nti abaali mu ggwanga lino oba wakabaka no abanafu Misiri bonna n'abassaako omusolo nga gw'amaanyi nnyo tebasobola kuba nti naga nti nno mmwe muze mmwe kyange ebbanga ddene mubadde mulwanyisa bakitaffe bajjajjaffe ebbanga ddene nga mulina amaanyi kati kemba wangudde mugenda kumpuliramu muni yateekawo kibayita omusolo ogwakabi era ne gubeera nga byaddala gutadde ku mavivi obwakabaka buno obwa Misiri nga buli mwendo kuba nti abuwulira naga nti agenda bateekawo omusolo n'okubafuga n'eriiso ibeta n'omukono ogw'ekyuma sakisatti tebaddangamu okuwekyangira ku bwakabaka obwa Buperusi.
era ddala bwatyo Munasaba bwe yakola wansi w'emisolo egyakabi ennyo. Misiri nako kubanga ekola kibayita obuddu wansi wa kabaka buno wa kabaka wa Perusi. Era okumala emyaka 10 bedduwe biti ng'obubaka bwa Perusi bukontrolinga bufugira ddala Misiri. Munnanga abantu bonna abaalimu abaali balina enzikiriza gye bakkirizangamu bonna bakwatibwa ne battibwa. Ebitabo balinga basoma ebyeddiini bye balinga bayita sacred, ebitabo byonna ne bibbibwa ne bitwalibwa paka mu Buperusi. Enzikiriza bwe ne bagiwerera ddala, era mu kugiwera naga balina okuba basinza bakatonda b'Abaperusi, balina okuba ne basinza, balina okuba basoosowaza si katonda wa Misiri. Mu mbeera bwetyo nga tannaddayo nate mu Perusi ng'ali mu Egypt, yalonda omu ku abo basajja be gwe bayitanga DARIUS okubeera gavana owa Misiri. Namugamba nti gwe genda kati okubanga onfugirako omusolo gwonna nga kiri tayari, olina ogusolooza, nkulaze olina okuba nti obafuga mukono gwa kyuma, tirina okuba nti bassa wadde n'okwagala okuddamu ate munenge bayeekera obwakabaka bwange. So oyo amulekayo nga gavana mu Misiri. Munnange n'ebyobugagga byonna bye yajja mu kibayita Misiri ebyaddala, omusajja ono Kabaka Artaxerxes ye yatandika yafuna sente pitirivu nnyo, naye okuba nti akwesa ebyobugagga ebyo kwemu ku ebyo n'asiima bamashinaries bano amutuusa ku buwanguzi ku kula eryo, nabo ebyobugagga ebimu ebyo byabba mu Misiri. Era mu kaseera kenyine kugamba nti no kati kaddeyo ate mu bwakabaka bwe eri wali kitebe ekikulu ku Namulondo atuule eyo. Era yaddeyo bulungi nnyo ng'olutaba lwa Misiri lwo aluwangudde, nga Misiri eri mu mikono gye. N'addayo eri mu Perusi mu kibuga kimeddwa nga Susa, mu Namulondo n'atuula mirembe eyo. Era mugane nga amaze okuba nti munanga wangudde kibayita Misiri yonna yonna, Artaxerxes azzeeyo eri mu kibayita obwakabaka bwe. Yamalayo emyaka ejjaddiye emitonotono bw'atyo, era n'abeera nga munange tewali kimwagaza kimu na kimu n'akeddagala. Era n'awulira nti kati obwakabaka bwa Perusi bwonna bwonna buli wansi we. Egypt wa Misiri yasigala eri wansi w'obwakabaka buno obwa Perusi paka bwe basaba okuba nti munange bagamba nti nno terina kubanga ate yeeyeenya eri mikono eri miwambe. Katuvanyuma kuba nno munange Egypt amaze okuba nti yeewambibwa, tewaliwo kwekalakasa kwonna, tewaliwo olutalo lwonna, tewaliwo bayeekera bonna bwagamaso okuba nti bubeera wansi wakabaka ono amayiddwa nga Artaxerxes. Ebyaddala yakola ekyakabi. Kandi biseera ebyo omusajja ono amayiddwa nga mentor owa Rhodes wamu ne BAGOAS ono yali Omulawe. Bajenerali ababiri bano byamaze okuba nti munange bo bennyini abateekawo bamulwanira entalo abasasudde. Munange kigambibwa nti nno bo bennyini yabakozesa nnyo mu kibayita Egyptian campaign okuba nti balwana, era nawe okumala n'abapostinga bamufugireko mu bitundu ebyenjawulo eyo. Mentor owa Rhodes yamufuula gavana ow'ekitundu kyonna ekyaliko amazzi ekya Asia, naga kino alina okuba nga akimufugeko bw'atyo. Kakati ono kyeyakola ng'amaze okuma ekitundu bwe kityo, yalinga ate akifuula ekikye nga ye, era bachiefs abasinga obungi nnyo abakulembeze bonna bali wansi we, kubanga tewakyali bizibu bino byakuba nti balumba. Emyaka ejaddako emitono ennyo kigenda nti nno mentor ono wamu n'amajeege batandika okuba nti bo bennyini wansi wano beyagala otume bafuga omwalo gwonna yagutwala okuba nti gufuuse gugwe nga yagusolooza, nga kabaka oli amwakoza alina okuba nti amuwako entonotono. Ate BAGOAS ono Omulawe ye yaddeyo mu kibuga ekya Buperusi obwakabaka, yali ne kabaka nyinyini amayiddwa nga Artaxerxes, kubanga yalinga munange yalinga kingmaker, yabeerawo ku bwakabaka. Gwe buuzako omusajja munange nkwatangabo omukono gwe ogwa ddyo. Era mu kutuuka yeeyo baraka okuba ne munenge afuga nga nono ewaali awo, era obwakabaka bwonna bwa Perusi naye oli wansi waabwe nga bw'amaanyi, nga tewali bwakabaka bwonna mu nsi yonna obusinga amaanyi. Emyaka 6 ejaddako muganda ng'atuuliriza ejja kabaka ono ng'afuga, kabaka amayiddwa nga Artaxerxes ono owokusatu, obwakabaka bwa Perusi ebyaddala kiga nti nno bwalina gavumenti yali so successful nga bulimu bwegomba. Amagye ag'Operusi, amagye gano ag'obwakabaka mu Ionia wamu ne Rusiya gatandika kuba nti geddiza nabo ebitundu ebyenjawulo byonna ebyalingamu aba Greek eri mu Athens
n'obinje bunja obobolyawo ne islands zenjawulo bankondi baziddiza then mumbeera bwetyo nga baloza batudde entende beddiza buli kimu abasese babagobye mu yuga ebalimu mu Athens abayonaani bano betwogerako bagobeddwa bagatugenda kola tutya muganda wange omusajja atumezeeko obakake bwamanyo tuyina kola tutya munange ekyaddirira waliwo abasajja abagezigezi bebetanga Isocrates mu Athens abo barankanga okuvangayo nga boogera bawa speeches ez'enjawulo bawayo okwogera okwenjawulo munange nga kibogera ki bakubiriza abantu baabwe bakola kibayita crusades ez'enjawulo okulaba nti bagoba abasajja bano babayitanga barbarians abasajja abagwira bavanga ne boogera bamwoyo gwa ggwanga bagamba abantu baabwe yonaani banaye abanoani mukimuyo kwa kiri kimu kyokka muntu wegatteko tulwanyise omugwira abere nga ava mu ggwanga lyaffe abere nga atulekera munange ebibuga byaffe mune bakubanga enkuŋŋaana mu bibuga ebya buyonaani ebyenjawulo n'ebyaddala nga tebalina maanyi n'akamu n'akeddagala munange kuddamu kolo yaabwe eyo munange aboogezi bano bayogeranga ng'ekikulu kiri nti kugeza ku persuadinga oba kuperereza abantu bekalakase bateekeo kibayita olulumba bateekeo kibayita munange okuyeekera gavumenti y'Abakabaka nobayindwa nga Buperusi nga bagamba ekisooka ddala abataddeko kibayita enzikiriza yaabwe ekyokubiri n'ensoma yaabwe yonna agirinyiridde ekyokusatu kwegamba tibakyalina na buwangwa bwabwe ng'abayonaani bonna bwe twaliddwa Abaperusi kandi wankodde nga tewaliwo kibayita rebellion tewaliwo ntalo z'amanyi ziri awo okulumba obwakabaka buno obwa Perusi naye nga bwegambye nti nno waliwo abaali bakola ki tebamwagalira ddala begambye bano kati waliwo kabaka gwe bayitanga Philip yali afuga obwakabaka obwa Macedonia oba Macedoni era ng'ono yalinga obudde bonna wawulira warning ez'abasese bano abali badduka ngaga munegatteko tebe munetulwanyisa kabaka ono amayiddwa nga atakisiisa owookusatu kabaka olwawulira ebyo naga nti nagamba ntya saagala muntu yenna kunwanyisa saagala kuwulya muntu yenna nti ayaga kuwamira nga nzijako obwakabaka bwange era munnange kyeyakola n'alagira amagye ga Buperusi gagenda maso gacekinga kabaka we gwawulidde Filipo owookubiri yaani yeyitaani azze kukola ki Macedonia yeni sagala bwakabaka okuba timbuulira yabere nga munne tebuulikira nakamu n'akeddagala era munnange n'agamba nti n'alagira babacekinge mwaka gwali gwa 3 Yesu nataka kubanga munnange ajja ejje ery'obwakabaka buno obwa Buperusi kibwakola bwasindikibwa okuba nti buyambako omulangira amanyiddwa owa Teresi ezo giyitanga Bulgaria akaseera akolunaku lwaleero gwe bayitanga Cecil Buperusi munnaye babasindika bamuyambe kuba nti yali alina okuba nti afuna kye bayita independence ye mu kitundu ekyo kubanga yali akkiriza nnyo mu kabaka ono wa Perusi kakigambibwa nti bamusindikira obuyambi bugende mu kibuga kino era mu kusangayo amagye kigamba nti no Philip owookubiri yali alina naye olwawulira nti nno amagye agamu aga Buperusi bagasinza okuba gayamba kumulangira eri muki mu terasi kyeyakola kiri kimu kyokka n'ateekateeka amagye ge nagani kasereke kano akokuba limu ne bakola ki balumba balinga bagoba abasajja bano Abaperusi mu bibuga byabwe ateekateeka ejjeeri naye libenga lirumba kiriza obagaana akitegedde nti kati tibalina maanyi nnyo balumbye era omwaka ogwasembayo kigambibwa nti kabaka ono Philip owookubiri yali alina pulaani ze amaze ziteekawo agenda kulumba obwakabaka wa Perusi munnange abulumbe sakiza ati yekenyeyi munnange engule ye n'ekitiibwa kye abiddiza era munnange yalumba naga abayonaani abamu bamwegatteko n'ekyennaku tebamwegattako nawuli obusungu naye tuba tuli awo mu August ogwomwezi gwali gwa 8 n'ogwomwena gutandika mu mwaka 338 BC omukulu omukwabo
bwetwogerako Omulawe amayiddwa nga BAGOAS generali omulamba akulemberamu abakuuma kabaka saako ne munywanyi amayiddwa nga Kiryaki munnaffe atuuliriza. Kigambibwa mbu basooka okubajjukira musajja ono kabaka yali abawadde okuba nti bamufugirako. Kakigambibwa nti ono musajja BAGOAS yolwali atalina mirembe mu bwakabaka kyeyakola nenkode bavangayo okuba mune bakola ki bamwesiga we yakuliranga munange abakulembeze wabakuuma kabaka. Kigambibwa nti ono yalukwa olukwe olw'okuwa kabaka obutwa muganda wange ng'ayita mwani mu musawo wa kabaka yennyini. Kigambibwa nti ono yagaa nti atandise okuba nti atanonoza entalo ez'enjawulo ono zaatayagala n'ayita mu dokita wa kabaka atakisisa ow'okusatu munnange ne bamuwa obutwa kabaka. Era kabaka bamuwa obutwa namune nassa omukka ogw'enkomerero obwakabaka bwennyini oba ne bufuna kye bayita ebizibu ebyali eby'enjawulo. Era n'eggwanga oba n'ensi ye yalaga okuba nti enafuwa. Kakati ekyaliwo nga ono BAGOAS amaze okuba nti Omulawe ono akuliremu kuba nti awa kabaka obutwa. Kabaka yalina kye bayita abatabani ab'enjawulo. Kwaliko omutabani amayiddwa nga Asses, kwaliko n'omutabani amayiddwa nga Biswanes, then ate abalala abatabani bonna bonna abaali abakabaka ono BAGOAS kyeyakola bonna yagenda maaso ng'abatta kubanga kigaa nti nno yalinga king maker. Era ng'ono munnange yagenda mu maaso okugamba nti nno kati ono alina okuba nti afuga alina okuba nti afuga munnange. Kakati nno ekyo bwe kyali mawe okuba nti asanyizawo kabaka nakuba nti agenda mu maaso n'asanyawo abaana ba kabaka abaana okuba bamutuusa ku kye bayita obulabe obw'enjawulo n'alekawo abaana abato babiri okwali Access wampoze muganda amayiddwa nga Bisanes bono abaspearing nga teyabatta. Jjukira muganda nga atuuliriza obwakabaka buti bwatambulanga bwe buti bwe bwali nga kabaka wavaawo deni omutabani we alina okuba nti addako alina okuba nti afuga. Kakati edda bakabaka bonna ab'Obuperusi kye baakolanga baali bagoberezi ba Katonda amayiddwa nga Zoroaster era batambulira kwa ideology bwetyo. Kati eno enzikiriza eno bakabaka bano gye bali bateekanga abantu bonna ne baba bakuwambye balina okugamba nti olina okukkiriza mu bo. Era we bawambanga bonna bonna oba tikibaakolanga ekyo. Kati Atazekisisi ono amaze okuttibwa muganda wange bwattibwa n'essere ze bakozesanga ze yateekangawo zaagala maaso okuba zikola kubanga amaze okuwamba Misiri n'obwakabaka n'Obuperusi yasanga bamukolangamu coins bakozesanga okutambuzanga emirimu. Ssere ze bakozesanga kwalingako omuntu we nga kuliwo n'ebigambo obwakabaka nnyini Atazekisisi kuliko ebigambo Atazekisisi Falaawo, Atazekisisi bwe bulamu bwe bugagga obw'ensibo. Coin bwezi we zaalingako oba ssere ze bakozesanga mu biseera ebyo. Muno ekigambibwa Atazekisisi ono nga tanakuba nti attibwa yali yatandise n'okuba nga azizaawo kye bayita olubiri olwali olwa Nebukadduneeza eri mu Babirooni ng'alasa okuba nti alugaziya bulungi nnyo era n'entaana z'abajjajjaabe n'ekitaawe nga bazikoze mu nsozi nga bayosewo bulungi nnyo ng'oli watulaga bati no kabaka we bamuziika wano. Munnange oluva kuba nti muno amaze okuba nti afa omusajja ono BAGOAS yamuwa obutwa kye yakola nga king maker n'addira omwana omuto amayiddwa nga Access omu ku batabani n'amugamba nti kati gwe olw'okuba nga gwe ofuga obwakabaka buno omayiddwa nga Obuperusi. Access muvubuka nga muto ebyaddala n'amugamba gwe ofuka kabaka gwe ofuka kabaka era otwale n'erinnya eryo kabaka amayiddwa nga Ataxis mundi guno owokuna. Era n'afuuka kabaka owa20 w'Obuperusi eyafuga okuva mu 338 munnange nga kabaka amayiddwa nga Owaperusi bano afuga obwakabaka bwonna wabula nga amutaddeko ono BAGOAS akimanyi tino omwana muto salina okuba nga afugira wansi wa influence ye. So kasi atwala enkasi atudde ku ntebe namulondo ya kitaawe Ataxis ow'okusatu n'afuna erinnya lya Ataxis ow'okuna. Era abeeraga munnange ekintu kati yakituddemu kawo mwana muto wabula kitaawe yali ng'ategeera
kwasegera kitawe munange ya bamuwa Butwa omusajja ono Omulawe amaidwanga BAGOAS amaddo Butwa era mugana wange bwamussa mu ntebe kyalabikirawo nti of course ekimutiza mu ntebe kumwanga akontrolinga kituyita obwakabaka bwonna ono BAGOAS ng'ataddeko omwana omuto. Kakati nno mu kusaako omwana ono kituufu obwakabaka bwa Buperusi bwatandika okuba nti bukenderera ddala nga bunafuira ddala nga bw'okimanyi. Era n'amagye ejjukira agaba Greek agamu baali bagasindisa eri mu Asia magwa 336. Kati ngene waka tebakyalina maanyi gali awo. Kabaka amaze okuba nti afudde yakombaninga nga amagye atiddwa. Kakati aseesono mukazi musajja wattu bambi omuvubuka bamuwa amagezi ategeera ekyatuka ku kitaawe akima bulungi nnyo. Kati okwagala okuba nti yejja kwani kwono BAGOAS muganda wange ngenda kola ntya afuuse omuvubuka naye akyali ali wansi oda zatambulire zona omusajja amaidwa nga BAGOAS Omulawe. Mune mu kaseera ke kamwako ebubugabuga bonna obwa Buyonaani bwali butandise okuba nti buli wansi kibayita liigi butandise okuba nti bwegatta obwalinga bwofugibwa kabaka oli amaidwa nga Ataxis owokusatu amaze okutemulwa. Kati bugabuga abantu bane tugenda kuddawa kubanga abadde basse watumaze okuba tukola ki era tuwambye. Kati nso okwekolamu nate obwingi obw'enjawulo bwennyirira nso okwegatta wansi obukulembeze obwakabaka Filipo owookubiri akomyewo nate era kulembera Macedonia. Era muganda wange bwagenda maaso akola kampeyini ye obugabuga obw'Abayunaani bonna bonna butandise okwegatta n'agamba nti noke ekiri kati mu Perusi bwakabaka Perusi kabaka Ataxis owokusatu yamaze okuba nti afa, then bw'afa onazzeko mwana muto ate already amagye bagasinsa eri mu Asia gari gayambeko. Ekiriwo kiri ki kuba tugenda mu maaso okuba tulumba naffe tubeerenga tukola ki tufuna obwakabaka bwaffe. Munnange ekyaddirira kabaka Filipo owookubiri yasooka n'awandiika ebbaluwa nga n'asindika ebbaluwa eri kabaka omuto amaidwa nga Access amwe yagamutuukako nga kabaka owa Macedonia Filipo owookubiri amugamba kitaawo yayonoona ebibuga byaffe byonna n'asaanyaawo n'akyankanya obwakabaka bwaffe. N'olw'ensonga tusaba obeeko kyotukwatira mutuddize ebyaffe mwatunyagako byonna kitaawo bye yabba tubyagala naffe tubinga twetongola. Munanga Aseesi olwokuba nti yali munanga ali wansi wa BAGOAS ono Omulawe yafuna amagezi agano aganye era n'agaana okuba nti abakompasetinga ebintu ebyabbibwa kitaawe. Era ekyaddirira Buyonaani olwakiwulira ekyo wansi wa Filipo owookubiri nga generali waabwe naga nkiwedde kakati ke kaseera kali katuuse naga nti kateeketeke n'amajege luli bwolwo ajja kulumba kkiriza obagaana ajja kulumba. Era yayitayo amagye ag'abasajja abasirikale Abasedonia omutwalo mulamba era sinsi eri mu Asia gabali agajja gamegatteko bateeketeke bayita olumba sinzigo. Mu kaseera ako Asesi yali determined nnyo yenga ye nga kitegedde ataso okuba nti akulirira awo akitegedde kitawe battamunte bamuwa Butwa era n'ebiragiro bya BAGOAS nazo okuba nti akola ki abinyooma era ng'agezaako nnyo okuba takyatwala biragiro bye ebyono BAGOAS Omulawe n'obuyinza bwe nga ataso okuba nti abukendeeza. Era kigambwa n'okugambibwa nti yategeera ku lukwe nti ono BAGOAS bwatomwagala nga tomukkiriza obagaana naawe akutta. Munenge lwali lumu nga BAGOAS era nga bulijjo akola enteekateeka ze muwa Butwa. Munenge akola ebyokunywa kwajjuka yalinga mukono gwa ddyo gwa kabaka nga yetya kabaka ekikopo kijjudde ebyokunywa kabaka anyweko awummule. Munange ekyaddira kyali ki wuliriza nyonyiri ddala nga akyateekateeka okuba nti atemula kabaka atemula kabaka. Kigambwa nti noono yeyagala ekintu kimu nti kasita omunyooma bwoti bappa
ng'afuna gwagenda kuba nti ayiiya okuba nti ateekawo. Kakati BAGOAS ono walaba akaana kano kanaso okuba nti kamunyooma kamunyooma yogede tayagala kuba nti kakola ki abiwulira n'atekateeka kanyo kawulire. Munnange kigambibwa olw'obuyinza bwe yalina omusajja ne influence yalina nayagala akawo obutwa naye nako ne kawulire ne kagamba nti no yagala kumpa obutwa munako ne kayiiya kamuwa obutwa. Naye olwokuba nti no yalina amaanyi mangi nnyo kakwatibwa akasajja kattu ne kaweebwa obutwa ko Kabaka oyo yamanyiddwa nga access nawe obutwa mu ne famire yonna era nga ani agiwa obutwa BAGOAS ono. Era olwaddiya bwati bappa nga madde omaze omumu obutwa afudde naddira kizibwe owa Kabaka ono amanyiddwa nga access kizibwe amanyiddwa nga DARIUS owokusatu n'amussa kuki n'amussa ku Namulondo namugamba kati gwe ogekuba nti ofuga. Era munnange ebyaddirira awo byaliwo kyali tino kati amaze okutta Kabaka ataddewo nate omulala era naye agenda mu kontrolinga kkiriza obagaana. Akati ono gwataddewo jjukira DARIUS ye teyali wa royal family yali wa lulyo lulangira kitegeeza nabeera ng'akomekkeza kye bayita olulyo lulangira lwonna olwanafano aba Ataxerxes okuba bafuga kye bayita Obuperusi ng'ani akikola omusajja ono Omulawe amayiddwa nga BAGOAS munnanga atuuliriza. Kakati nno ekyaddirira kyakuba nti nno yagamba nti omwana omuto tajja mu amateeka yenga ye alina okuba nti munange alowooleza obwakabaka buno. Kakati DARIUS owokusatu amuteekawo kizibe bwoli naye kale alina akakwate ku nnyumba tebajja mumulwanyisa nnyo kiri awo. Amuteekako mu 336 BC okuba nti afuga. Era muganda wange atuuliriza DARIUS ono yali of course descendant member era nga afuga alaso okuba nti afuga era kuba nti awulira oluyogano nawe nga tugenda kukola tutya nga benalina byakola BAGOAS yamulagira okuba nti akola kino kola kino. Kakati olwokuba nti nno omusajja ono nga yali akyakula biseera biri kiga nti yali musajja mugezigezi DARIUS ono kizibwe kubanga yenyigiranga mu ntalo ez'okuba nti munange bakola ki wansi wa tata woono amayiddwa nga Ataxerxes Kabaka owokusatu. Era mu kumusiima ye mwana wa gavana obwa Armenia nga ye gavana weeyo. Kati biseera bya 340 BC yateekebwa mu kuba nti nno yaleeta amabaluwa aga Kabaka gonna nga yagaleeta bulungi nnyo era nga mulwanyi owa Kabaka. Kali mwagwa 338 BC Ataxerxes ono nga amaze okuba ni munange aweebwa obutwa amaze okuba nti atemulwa n'omusajja ono amayiddwa nga BAGOAS Omulawe then nga bataddeko na access olw'enene yali abiraba DARIUS nga abirabira ddala. Era mu Uganda wange ennaku ezaddako entino nnyo emyaka egyaddako kasita BAGOAS ono yamuwa obutwa n'assaako DARIUS ono kuba kati yagera okuba nti afuga. DARIUS nyini yeekangamukko so DARIUS weyeekanga naga nti kyekigenda okuba nkiddirira kikuba kiddirira. Bw'obanga omusajja awadde oli omwana omuto obutwa nze ndi seefu oba siri seefu yebuuza ebibuuzo ebyo ndi seefu oba siri seefu. Muganda wange ekyaddirira kigambibwa nti ono ng'ali ku Namulondo atudde bw'ati nga amaze birozoza okuba bimujjira mu bwongo kigambwe kasana ng'okubanga yeebuuza yeemulugunya oba ddala ali seefu. BAGOAS ennyo kyeyakola ne nayagala amuwa obutwa amugjewo agala tajja kubanga agenya wansi w'enkwawa ze. Munnange DARIUS ono owokusatu kyeyakola n'agwa mu pulaani zaani za BAGOAS ez'okumuwa obutwa era kyeyakola n'amuyita namuga nti jangu nkwetaaga mu lubiri. N'amuyita muganda wange namuga nti nawulidde nti onkoleddeko ekyokunywa. N'amuyita munnange nakyo ekyokunywa ekikopo kyejjudde bulungi nnyo Kabaka anyweko munnange aterere bulungi nnyo ddala. Kabaka kyeyakola DARIUS namuga nti tewali ttabu kyonde ekyokunywa gwe ogenda okusooka okunywako gwe ogenda okusooka okunywako musajja gwe.
okoze bikolo biyitirivu nnyo nga tukunulidde butunzi bwe tuti naye nga njagala gwe basooka okukola ki okunywako munnange omusajja ono omulabe BAGOAS n'agaana okunywa bw'agaana okunywa ku kikopo naye Kabaka sijja kunywa ku kikopo kyo ku kikompe kyo Kabaka n'amugamba nti owaayi nze ndagidde nywera ku kikompe kyange n'agaana Kabaka n'alagira bambawo ne bamukwataawo bulungi nnyo ne bamunywesa lwampaka ku kikompe kya Kabaka munnange BAGOAS okunywa bw'ati bapfa yasamamu emeka ng'ejjovu lijja ku mwimwa ng'asamamu ebiri nga kalasi ng'afa muganda wange era bw'afa bw'ati Kabaka n'agamba nti tolaba kitegeeza kasajja ge wali wakunzita ebyaddala munnange DARIUS kati owokusatu afuuse Kabaka owa Buperusi amaze okugjawo kawa Butwa amaddwa nga BAGOAS amukase tiyakoma ku ekyo n'alagira bakwate famire yonna eya BAGOAS bagisanyeewo ne bagikwata yonna bagisanyawo ku oda za Kabaka era omala kuba nti bazisanyeewo muganda ng'atuuliriza Kabaka kati atuula ntende aga nti aya baasi kati tukwase oba bikwace yafuga yafudde ku Namulondo si yabajjajjaabe but abalinako eŋŋanda kubanga ali kizibu waabwe atuudde kati asobola kuba nti alabula kye bayita obwakabaka wa Buperusi kyekyadya muganda ng'atuuliriza aliko Impact FM radio yasa mayinja bulijjo otandikirawo nate olunaku lunaddako nga bulijjo omulangira kalimage gange mbe bulungi mweraba